Kamati ile barabara kule hivi. Ona kupanda ile makasha. Wanakupanda kule makasha. Una Makeba kwenda Bagira. Barabara ni Damaze ilikuwa ya tomu sana. Mama Bukavu kabisa ni danger. Ni danger kabisa. Niko mubralima mimi nakiatoa la pombe. Anabeba makesi zile zinafunga vile. Maana makesi zinaenda sawa mai. Anabeba sana mai kabisa. Wakuweza wakushindwa preske wote wa mingi sana wanabeba kabisa. Maana vitu kunzili kunakuwa nguvu sana. Vitu nguvu sana kunzili. Hakuna wakusaidia, hakuna polisi, hakuna nini, maana vitu viko tu. Tuko hapo mule leo botike banduku chini yetu shipale. Baba sumelo le soda. Kwa hapo mule leo botike pale. Basha pinga bakachoka njoo makama kusana nasema hata bakia grama vyuma saba mwabo. Tuko na hizo force lebo mode. Yes, all right. Pato UG omuntu wa 360 degrees kusigira kifaananyi nga bwe kiri mu bitundu ebya Congo. Yes, abasajja nga bamaze okuwamba ebitundu ebyo ate kati bali mu kulootinga mu business bw'abantu, bali mu kulootinga mayumba ag'enjawulo naddala ago gonna agaba indigenous Congolese. Yes, byakulaga kifaananyi naku zo sikyaga kwogera nnyo bangi njagala kulaga mbeera nga bwefaanana mu ggwanga lino erya Congo. Anaekeuzingi ni ngambo tena atapiga mkifuli tunje kuwapiga masasi sikia inaruka anatapiga na mkifuli ya yulu ile gari Ngienda pia. Akiwa ndani ni mlango depuis zamani. Bataresi bifuli ya ndani nje tabasumbua. Wanapitisha saa mkono. Yo. Uy, bebe wangu. Alungula. Alungula mondo. Bebe wangu. Ushukule gulu. Ugulu. Uy, bebe wangu. Ugulu. Oni, bantapiga masasi yulu. Yesu iko saa pale balona bekuwa bachunguli. Maka kama mnalalaza mwatesi kweko anajikomportea isai. Masasi mkifuli ya yulu ya mundani. Yes, all right. Pato UG omuntu wa wansi natemba lamusizaako mwennaje mwangala ebitundu ebyenjawulo. Twolekedde ebitundu by'e Bukavu, twolekedde ebitundu bya Southern Kivu, twolekedde ebintu bya Eastern Congo, ebitundu bya Eastern Congo, ate okutegeeza embeera nga bweri mu bitundu ebikontrolingibwa abasajja kati abamanyiddwa nga abatuusi. Naye nga sineeyongerayo
nkutandikidde awo nga bali mu kulootinga bizinesi z'abantu, amayumba g'abantu, bizinesi z'abafolena bonna. Naye kansooke nkubira eddoboozi ly'omusajja amanyiddwa nga Nanga, then tweyongereyo. Nous sommes en marche pour la libération totale de notre peuple. Libérer le cœur brisé par 6 années de chaos politique. To free the heart broken by 6 years of political chaos, 6 years of Brumadés, stigmatization, barbaric killings, arrests, forced exiles, arbitrary judgments and convictions, and colonizations by a pack of political predators. The Congo River Alliance arrives to deliver justice for the 1600. Penitentiary and Re-Education Center. Kinshasa Siper Kamat Makala. 2024 justice for the 242 women raped in the same place the same night. Justice for the internally displaced persons bombed by the Kinshasa regime. At the Muganga Goma camp on May 3, 2024, justice for the massacres of 76 young people from the UNAFIC Albamashi. March 30, 2023, the 23 killed of Quilwa on August 15, 2024, and 17 dead of Lu in the laws there on August 26, 2024. Justice for the 152 members of the Judaic and Messianic sect Wasalendo shot on August 30, 2023 in Goma. Justice for the Honorable Sheriban Okende Senga killed on July 13, 2023. Justice for Generals Delphin Kaimbi and Timote Monko, as well as the judges. All right, yes, all right. Pato UG omuntu wawansi 360 degrees. Mbala musizaako mwenna gye muwangalya bitundu ebyenjawulo. Gigenda gitya gye mutuusaako engalo. Oyo amanyiddwa nga Colonel Nanga ye musajja akulembera akabenje ka AFC M23 ne bumilisha groups bonna. In fact, baagala webawamba obuyinza mu ggwanga lya Congo gwe babateekako nga president w'eggwanga erya Democratic Republic de Congo. Plani yaabwe yonna weeri. Ebigambo bino nabagale tujja gezaako kubakyusizaamu, okubijja mu Lufalansa, okubijja mu Lulingala, okubijja mu Luswayiri, okubiteeka mu lulimi lwe tuyinza okutegeera nga lwe Luzungu. Ali awo awanda muliro agamba akuwa ensonga zinaye bakwana baba yekena baba n'ensonga zaabwe ssebo bageza ku ensonga nga akulaga nti ensonga zibayimiriddeko weeziri byamukondeminga naye byakondeminga gavumenti ya Tshisekedi baali bakolera wamu yali byabakama w'omuggwanga lya Congo mu 2018 bye bamusuubiza ne bagana obituukiriza n'addukayo n'agenda mu exile Kenya bwe yava Kenya n'agenda n'amitinga group ya utabayisirwa ekigali namutwala ku frontline. Kati okusinziira ku kyenfunyeeko okuva munda mulabeko video zembalaze nga balutinga watuseeyo polisi yaabwe niti kasaba batuuka mu kitundu kye bakola Goma kye bakoze e Bukavu by identifying abantu bebamanyi nti bali bayinza okuba bali against n'abo abasuddewo amayumba gaabwe business zebamanyi eziatached kwabo abakolera mu state kati nga zendabyeko kwaddeko ezadde za gavana wa ebitundu ebye Bukavu namule musajja watu yaddukidde naka boda nga bayingira ne bazisanyo ne bayita bannansi ne bagamba nama mutandika okuluutinga n'amagye nga nago wegaluutinga. Kyensiba mbagamba mu ekyo nti Uganda is not exceptional. Otuuka mu mbeera bw'etyo gye mmanyi nti egenda okujja mu bbanga etali lyawala ekyo nkibabuulira. Uganda ssanti obuyinza effujjo lya utabayisirwa lyakoze ku bannansi alowooza nti obuyinza agenda kubuwangaaza nabo tebajja kumugumiikiriza. Kati otuuka mu situations wezityo ne bagamba buli omu agenda kubeera potential victims. Everyone will be a potential victim. Kati mwenna buli yeetulako n'owooza oli mu business field mwenna be bayita tugende mu economic shutdown mukole mutya saa group ya kasita yani nabagamba embeera bwetyo bwejja tuukawo mulowooza mwakola investments mulowooza government yammwe ezikuuma ne mutamanyi tutudde ku time bomb. So kati webato that's how they behave the moment kasaba tuuka mu kifo ekipya. Kati Colonel Nanga okusinziira ku mawulire genfuna okuva mu group yaabwe yennyini balina pulaani yakola ejje
lya mitwalo 4 ku mitwalo 6. Minimum mitwalo 4, maximum mitwalo 6 wa mu Eastern Congo. Ejenga lili wero equipped, ejenga lili wero facilitated okusinza ku plan yabo. Ebifo bye bali mu kuwamba kati ne gye bagala okuwamba yonna mu Eastern Congo ba controlling mining centers. Sente zimeko ze bajja mu centers zino byobugaga bagenda osima okuli gold, okuli diamond, okuli coltan, okuli cobalt. Sente ze banajjamu bagenda kukola ejje lyabwe bagenda tigina kubeera independent under M23, under AFC, under RDF, under ADF, under UPDF. Bakwate bakole ejje lyabwe independent nga liri wakati w'emitwalo 4 ku mitwalo 6. Mbu balisimbe mu Eastern Congo bagende ku lutabaalo olw'okusula gavumenti ya Tshisekedi. Tebagenda kukomaawo, ejje lino lyagala kwefaananyirizamu Wegina nga wala tulina UPDF wegenda ku muzannyo omupangise. Bino bino Museveni wagenda ku foreign missions Somalia wane abatagenze bali interested in gundi, maybe regional peace, maybe mirembe, maybe peacekeeping mission, bino bya chiwani. Ngawe mulaba akabinja ka RSF, Rapid Support Forces, akali mu kulwanagana n'amagye ga SAF aga Sudan Armed Forces mu ggwanga lya Sudan y'omambuka. Akabinja ako baka contracting nga jje bali kolanga olaba SFC yigije bakola mu RSF nayo nga it is an illegal entity where the same way SFC mu Uganda Special Forces Command is an illegal entity naye nga baji wa contract negera ne Rwanda ne Libya negera mu ntalo ne Rwanda mu Central Africa wonange baji contracting until omwava mu enemies zikaga tandiko fafa gani bakama bafi twagala buyinza yetam oil eri mu ggwanga lya Sudan. Kati nejje lino lye baagala okukola nga lyefaananyirizaamu enkola RSF Rapid Support Forces gye badde ekolamu obanga lyefaananyirizaamu Wegina eyo eyali Barasha omusajja waayo Putin yamulyawo ba yali agenze wa Lukashenko e Belarus gye yamulirawo. Kati already ne Wegina erina ba elements mu Africa na mu Sahel already we bali mu Niger, we bali mu Central Africa, we bali e Chad, we bali e Burkina Faso, we bali e Mali, we bali awo naddala mu gundi zonna ezakola military coup ezibadde zigoba Abafalansa ennaku zino. Kwa zibadde zigoba Abafalansa nga zagala kulilayinga nnyo ku Russia militarily. Kati mu kukola ejje lino bo baagala libenga liringa wola Wegina omuzannyo omupangise mutu wa Senate mmeka bwezi no jangu wano mukola Senate mmeka bwezi no jangu wano ologo bagala okulyawo over mumuyite ajje wano Senate mmeka bwezi tuyingiddewo nga bali equippings. Kati ye plan y'abantu abashoyo naji baliko kyovola abalwana kufiirawo okulabanga ebitundu bye bamaze okuwamba tebidda mikono gya government liyambeko oprotectinga obuyinza bwa family ya Kagame kossa ne family ya Museveni. Bino byokugaba biri conclusive sibya kugaba bino byokujja gwinaje mu sources nyine ez'omuntu ez'abasajja because bakimanyi Museveni olwaleero kabe Kagame tayina buyinza ati obuyinza bulina ati alina support y'abantu organize akalunaka wangula 99% tabiswa atekereza muko yiku percentage nafuna 55 nakulaga ati competition yabadde bunge ye bit kalukade contested nena maliriza nga mpango nga mazaka bi na fabricating a result sawo na manipulating a figures ne yerangirira kwesa kigundwa kwesa byabakama. Kati olwokubanga bakimanyi nti obuyinza babulina na mundu Museveni olwalina yakimanyi nti aliwo ku rented support yalina agigula buguzi zungeno baweyo kyo bawadde zungeno baweyo kyo bawadde wa pledges zonna zakola ogenda kusanga 80% azituukiriza afugira mu kiwani. Kati
bakole ejje lino nga nalyo liryawo lisobola protecting in case there is a resistance. Kwa bakimanyi bulungi nnyo lutabasone baba afudde olunaku lwaleero olwedde ekitabani kye kiri in charge. Kino kibaga Museveni is a ceremonial president as of today. Group ya Kaine Rubina yeri mukole fujjo lyonna mu Uganda kati. Bebakola appointments mu institutions zonna bebali nase. Kati ne waafa olwaleero system yabwe neesigalawo olw'okubanga akimanyi nti ebeera tenge kati bagala kukola force eno ebeerawo ng'eri ku standby ekola emizannyo Congo awo egikola in case waba succeeds batwala n'obuyinza mu ggwanga lya Congo ne bakolera ddala ejje lyabwe nga libeerawo mu Eastern Congo bye ebibuko byateesaako n'ennanga nabaga tugenda ku supportinga militarily, logistically, financially, in terms of human resource. Wegubanga ekigendererwawo kya kutwala buyinza naffe tulina interests ezaffe A, B, C, D. Kati ffe already tulina governments bbiri eziri established eya Uganda n'eya Rwanda. Genda mu lutabaalo, collaborate with our groups, tulabe nga tuwamba kino ekitundu, then tugende ku lutabaalo oluwamba eggwanga. Naye ne bamubuulira ebigendererwa byabwe. Kati abantu bonna ngenda kuddamu makubira video zino maloboozi waloza nafunyeko nenezikyosanzeze mu luzungu mbadde mbalaga recruitment gye bali mu kukola mu ggwanga lya Congo bitundu ebyenjawulo ne mu Gomeri bayingiza abaana bennyini bafeeringa abaana bajja mu ggwanga lya Rwanda ne babaleetaawo baba training Uganda ne Rwanda ne babaleetaawo ne bali recruiting amaje njogera ku J ya AFC M23 ADF UPDF RDF yitageti yawe kola J likabwaya ngali wakati w'emitwalo ena ku mitwalo mukaaga. So kati ye plan eyo omusajja ono Colonel Nanga gyaliko naye olw'okuba alina deep state munda mu government ya Tshisekedi already alinamu influence, alinamu elements ezimu n'abakubidde ebigambo bya Tshisekedi nga yeeyogerera kennyini nga agamba nga Joseph Kabila ye kennyini bwe yeegatta ne Kagame ne lutabayisirwa n'abayeekera era n'abavujjirira ensimbi empya n'enkadde okulaba nga batigimbula abakongo n'okuwamba ekitundu kyonna ekya Eastern Congo. And this is the reality. Bino yabyogera alimu n'ekiwali. So kati embeera bwetyo bweringa bwefaanana, embeera bwetyo eringa bwefaanana mu bitundu bya Eastern Congo. Kabina ku ddongo maaso ku lutimbe ebisigadde byonna nga we bitambula wano 360 degrees. Patoyuji omuntu wa wansi. However, lutabayisirwa ne group ye. Kino kibagamba ne UPDF ne kachacha yenna because manyo buyinza obukuuma na mundu, manyo buyinza obukuuma na military. It is just a matter of time. Pray inti mukyalina chance ekya controlling obuyinza mu Uganda. The moment we muva mu buyinza ejjogo lya Rwanda maybe mukulembeza adawale mekubeera nga simu stalina mutima gwa civilian talina mutima gwa patriot naye Rwanda ejja kuba egenda kubeera mu ntata. Patoyuji omuntu wa wansi 360 degrees. Mukama Katonda atakumira mpeera abankumire. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri nate awangale.